Wow, Shiba anyumidde munnange ate obwambalo akakasiza munnange ate tuwaye wali munnange ate mu Europe. Spice Diana munnange ate naye abadde ayaka so nga ate ne Vinka nabyo ngenda kubeera nga mbikutuusaako. Shiba atadde akatambi kano munnange ate ku Instagram kw'ossa ne TikTok. Alabise atya munnange ate mu bwambalo buno bw'ayambadde nga bw'ogezaako okulaba? Abadde munnange ate mu maka ge. Shiba Kalungi abadde mukakasa munnange ate tuwaye wali munnange ate mu Europe. What's up, everybody? Shiba Karungi, aka Swag Mama, aka Mommy A, and I'm calling you out, my Europe people. Wagizbanga bali mu Europe, Bashibaholics bali mu Europe. I'm coming for the Shiba Europe Tour 2026. Amsterdam, I'm gonna be with you on the 20th. That will be a Saturday. Amsterdam, Ronweg. Bomziki paka kumacha sinamba wambula atenga. 26th June, I'm gonna be in Sweden, Segel Hub, Sevilla Vegan, 10A. And on Saturday, I'm gonna be with you on the 27th June, Germany, Munich, Bahnhof Street 30, Rim 85609. Proudly brought to you by Suka Events, Fame Events, and J Power. Showtime. Shiba Kalungi agenda kubeerako mu Germany, Netherlands kw'ossa ne Sweden. Omuganda wange omukyala agenda bookya munnange ate omuziki abadde akakasa wano. Omuyimbi munnange ate Shiba Kalungi ayogeza nno abantu munnange ate obwama ekibadde mu comment section ku bukumba buno bw'abadde ayambadde nga bw'ogezaako omulaba Shiba Kalungi bwe ntyo munnange ate bwe mukyekinzeeko. So nga nkwongeddeyoko omukyala Spice Diana. Spice Diana ekibadde munnange ate mu comment section ku bifaananyi bino, akasawo kano kabadde akutte muganda wange kabadde kamutawaana. Kubaddeko ko kaddole nga bw'ogezaako munnange ate okulaba mu bifaananyi ebyo. So bw'atyo bw'abadde alabiseeko ne ku mulundi guno mu bifaananyi bye by'atadde munnange ate ku Instagram kw'ossa ne Facebook, omuyimbi Spice ng'ali wali munnange ate mu China. So nga nkwongeddeyoko omukyala munnange ate Vinka. Vinka abaddeko ku Chicken Tonight. Chicken Tonight eno era nga nakyalo ono abadde alina munnange ate kaduloopu kaali mu kubawa, naye ebifaananyi bino nga bw'ogezaako munnange ate okulaba ekibadde mu comment section, obwambalo naye munnange ate bw'abadde ayambadde muganda wange, ebintu by'ennaku zino byakyukira ddala. Omusono gwo gweyongedde ddala. Mu butuufu oli agenda n'avaayo n'ayambala nga bw'ati, mu butuufu ne weebuuza nti ani dizayina we muganda wange? Omusono gwo gubadde gwamutawaana nnyo munnange ate omuyimbi Vinka esayidi eyo, era nga naye bw'atyo munnange ate bw'alabiseeko mu bifaananyi bye bino ebibadde bikutte vibe wali ku Instagram. Ky'olina okukola kukakasa nti osubscribinga kw'ossa ate n'okulayikinga vidiyo. Tujja kubeera nga tukuwa update kasita obeera ng'osubscribinze.